Omunnayuganda asse mukama we mu butamanya. Tugenda kubanga twogera ku busungu obungi nabatya bwe tulina okufuga obusungu. Mu katambi kano oba mu ddoboozi lino lyogenda okuwuliriza eri akatambi kano. Simanyi muntu yampeereza katambi kano eno oba yakafunye ddi oba bino byatuukawo ddi, naye ffe katugendere ku ki kye tuyizeemu mu katambi kano oba mu ki kye tugenda okuba nga tuyigamu. Wano wensabira mmwe mwenna abasubscribinga kweno YouTube channel yange okweyongera okubanga mutusomesa teekako n'otuwabula ku ebyo bye tuba tetwogeddeeko, ku ebyo bye tuba tetumanyi nga mweyambisa comment section. Tubasaba nnyo mu comment ngeri gwayagala okunkubirako ku Instagram kwendi nkozesa Sheila Adita page gemannya gennyini jangu obeere ng'onfollowinga onsangeyo bulungi nnyo. Akatambi k'olwaleero bannange kantiisa wabula ngate njagala tubeere nga tuyigamu tusomemu ebintu bingi nnyo. Muganda waffe ono nkuba kyeyo munnaffe Kadaama akola ewaka house manager yasse mukama we naye yamusse mu butamanya oba kye tuyita accidentally na committee nga kye bayita accidental murder. Kyekyo nno ekyatuusewo nawe kisobola okutuukako bw'oba tewufuze nnyo obusungu. Twogera nnyo ku ngeri y'okufugamu obusungu bwaffe nga tulina bana abantu. Jjukira abantu be tukolera bantu ba busungu nnyo, balinga abaguba eddalu. Bwe tuba tukyogeddeko balinga abaguba eddalu, abantu abatategeera bulungi. Be bantu abakola ebintu ebiri abunnomo by'otasobola kusuubira nti oba omuntu asobola okubikola era ng'ebimu osobola obitunulako n'otandika okwewunya n'ogamba abantu weebati gye bali. Omuntu omukulu okola otya ekintu bwe kiti ye bano babikola. Yenze Sheila Adita nga tetunaba kugenda nnyo wala, njagala tugendeko mu kano ka audio tukawulirize gwe yakawuliriza edda naawe wa endobooza yo, kubanze kunze ndabanga bino ebintu ebitali bipya biringa ebyayitako edda naye tetugenda kitunuulira ekyo. Kaddemu buto tukarevisinge tweweeka endowooza. Baba wewaka abadde ayagala okurepinga Kadaama barwanye baba afudde afiiridde mu ddwaliro. Mukwano gwange vidiyo eno ogenda kuba weewulirira byatandise bitya era biggweereddewa. Kigambibwa mu vidiyo eno nga sinnaba kutuusa ku butambi, omwami w'ewaka be bano basseddume abaagala okurepinga abakozi abatulabanga ekyokukozesebwa. Mu kwagala okwefunira mwana muwala ono yazze ng'ayagala murepinga. Omuwala w'ewaka n'agaana, omusajja n'agaana ateekako paasi mu kisenge kye n'ebikuma bulungi omuliro n'agireeta ng'eyokya ng'omuwala ali mu kisenge kye. Omuwala yabadde mu buliri nga tamanyi. Omusajja n'amuteeka paasi ku kabina. Omuwala mu kukyuka, omusajja olwedda abadde akyalina mu kwekanga ennyo okukyuka okwetaasa n'agimutuuza ne mu kifuba. Mu kifuwano wakati mu mabeere n'emwokya. Omuwala mu busungu obungi bannayuganda okimanyi tetwerya ntama, tetunyigirwa mu ttooke. N'amukwata nziyite ntya obummonde obusajja bwe n'abunyweza n'amukwata nnyo ndowooza era obululu kulwanagana kwe kwabadde awo. Mu kwetaasa awo omuwala okumuggyako baba bamusibizza mu ddwaliro, ndowooza vita yabadde nnene kubanga baba ye afudde talutonze. Kambi kutuuseeko mukwano gwange obeere ng'obyewulirirako. Womala okubiwulirira tugenda kuba tunyumyamu obulamu n'eddala abaana abawala bwe tuyitamu mu biyumba n'eddala gwe nkuba kyeyo ampulira. Bw'okalaba omulungi tokasigaza kasharinge ate ne munna asobole okubaako kyayiga oba asobole okubaako kyategeera nti tuyita mu bingi lwa kusirika. Vibes TV Agnes K latest entertainment trending news. Please don't forget to subscribe, comment, like and share. Thank you. May Lord bless you all. Kale mwana gwe naye ndi wano bakufuna amawulire omwana wa Aluka omusajja abadde ayagala mukwata. Omwana ne yeerwanako, omusajja n'akwata paasi n'agituuza omuwala mu kifuba ne kabina, engoye zonna ne zijja kabina ne kajja n'ekifuba ne kijja. Kati omuwala naye mu kwerwanako n'akwata omusajja obusolo n'abunyiga. Omusajja bamututte mu ddwaliro, omusajja afudde. Biva kubaawo leero luno omwana wa Aluka. Kati omusajja afudde. Mwana gw'omuwala n'adda Uganda. Muleke onangwerako eddalu. Olowooza paasi enjokyeza nga njagala nze yeeyokyeza ku kabina nno.
ono yeeralusiza mu kisenge kyange aze ne passing eyo kya pwa n'ajinkuba kabina naye mukubye munyize ebusolo bamutute mu ddwaliro ate ntabuse nsinzeeko ne ku mulalu nyombye buli omuntu aliyo wano eno n'abaliwo basirise bwecwa nembaga mugeza munzijjeko wifi era omujja okuntegeera tibajinzijjangako anti mbadde nkitegedde nti olutalo lwenkoze kuba be baluleese oli yeeralusiza mu kisenge kyange aze paasi yadoza yagikyajinze ennaku 2 ng'eri ku ono eyo kya paasi eyise mu ngoye naye ngezo kebera akabina kuba njidde engoye wonna wajje egenze neki ne paasi olwo singa mbadde nyambadde akagoye akaluwewere singa omubiri gwonna tegugenze ng'eggumba lyeriri kungulu gwe nyombye nate nkyayomba ngenda batta bamumanyiira oba abadde ayagala kasolo sibitegedde nze mbadde neebasi nsisimuse ng'omuntu akola ki ankwata ku bigere kati nze bwe nsisimuse nkoze nti ekigere ne mukuba eri kati waavudde eri n'obusungu paasi abadde yaze nayo dda nga ntegeke ng'eriko omuliro n'aginkuba ku guuni nange neemukwata obusolo paasi negwa wansi nemunyiga obusolo oba tewavuddeyo omusaayi mukama y'amanyi era alaajanyi kimu bamutute mu ddwaliro nze gwe bookyeza tebantutte mbagambe mugeze munzijeko wifi mujategera ne airtime maze mugula bamaze mungulira manager ava kunsindikira yata naye ngenda okwekalakasiza babate tebanasasula be basuza enjala siyomba nze ngoma kubanga ndi mwana golozo omusajja tafudde omusajja afudde simanyi abantu alakunziba simanyi n'omusajja yanzijidde ow'amatooke naye tanfuukidde lutalo ase kusaidi yaabo baŋŋambe enyambala byange byanajja nabyo yunifoomu yawe njireke mwana gwe simanyi ati ngenda kufiirawo polisi tuvuddeyo tuli ku ofiisi tukumaliriza buli kimu ebiwandiiko sibirina wabula naffe tugenze kukola ki kuwandiika bankolere inkamba oba inkama bankolere inkama enzikiriza okuba nga nsobola okutambula era nga ngendaga ku supermarket like that nga nina ekiwandiiko kubanga passport yange bagiyuzizza so wenaaba nzirayo oba banafuna passport ndala oba nagifunira Uganda. Ndowooza nawe owuliriza bulungi nnyo eddoboozi eryo ng'omuntu ali mu kadoboozi ako agamba nti nno mukama we yabadde ayagala kumukwata yabadde ayagala kumusobyako mu kwerwanako ye ng'omuntu wuliriza nnyo wano mu kwerwanako nnyo nga ye omuntu mwe yakoledde accident eno mukama we yazze ayagala kumukwata muganda waffe mu kwerwanako omusajja yazzeeyo najja nakisi yazze ne paasi omuntu ayinza okuŋŋamba paasi tetta muntu naye jjukira paasi eyo omuntu wagikuba ku mutwe osobola okufa jjukira nti paasi eyo omuntu wagikufumisa obufumisi esobola okukutta jjukira paasi eyo omuntu ne wakwata bukwasi waya yaayo n'agikubisa obubi era osobola okufa wabula ono yagikutte eyokya n'atandika ogiteeka ku mubiri gwa mwana muwala ekyamuleetedde obusungu obungi ennyo oyagala kumukwata omukako omukwano nga teyeeyagalidde olw'okuba nti ye mukozi agezezaako okwerwanako agezezaako okukugaana nti banange ekintu kyoyagala okukola si kituufu olemeddeko omuzeeko tandise n'omuteekako embala ezaatajja nazo wane nno obuzibu we buva era obuzibu buno bukyajjira ddala nnyo singa omulimu guno bano abantu tebagulongoosa ebintu by'okukwata abawala mawanga gano ag'obuwarabu bingi nnyo ebintu by'okwebaka ku bakozi bingi nnyo byawo byadda tebigenda kuvawo kubanga abantu baneeno bwe batyo bwe baatandika mwenna abasoma ku byafaayo by'abawarabu okujja mu nsi zaffe ez'Abafirika ekyabaleeta kufuna baddu ng'omuddu oyo waabeera naye amuteekako laama ez'omusalaasala n'amulamba n'agamba nti ono omuddu wange nga ne wooba odduse balaba nnamba eyo oba ebyo bilayini bye yakuteekako n'amanya nti ono omuddu ono wagundi ne gundi era ng'omuddu oyo basobola omukozesa kyonna kye baagala omusajja asobola okumwebakako nga tekimenya mateeka omusajja okumwebakako bw'aba tayagadde kwebaka na mukazi we ng'ajja kumwebakako omuddu tolina gy'oloopa woofunira olubuto webakuttira ebintu ebyo bikyagenda mu maaso paka olunaku olwaleero kati muganda waffe ono we yagirizezzaako
okwerwanako n'amukwata bolozi n'azinyuga okukakana ndowooza omusuwa ogutwala omusaayi ku bwami bw'omusajja okuteeka okutuusa ku bolozi ndowooza omusuwa ogwo ne gwekwata kumutwala mu ddwaliro poyipoyi okukakana ng'omusajja akapuuti gwe musango muganda waffe gwali mu kuleebuukana nagwo gwe sitamanyi gwatandika dda baamusiba baamukola kitetumanyi wabula twetaaga nga amanyi information eyaddala eri mu kano akatambi kuba nkiwa waaba omuntu oyo yafa omwana ono alina okuba nga ali mu kkomera tumanye biki ebimukwatako olunaku olwaleero wabula nga ate ngenda basembezayo akatambi ka mwana muwala era okuba kyeyo alaajana agamba nti nno omukozi omufiripayini yasse omukozi munne Omunnayuganda oluvannyuma lw'omuwa obutwa nga yeeyambisa ebyokunywa katugendako mu katambi nako tukawulirize ate era tukomewo. Kadamu Omufiripino yawadde Kadamu Omunnayuganda juice ng'alimu obutwa ye n'amala n'atema. Oba kino kitegeeza ki? Tulidde cases nnyingi nga ziva ku Bafiripino bano ndowooza kaseera naffe Abannayuganda tuboola Abafiripino. Bano nno bakola wa mama wa boosi wange era eno sorry boosi wange yeyagimpadde. Kadamu ono Mufiripino kontrakiti ye yagwako era abadde alina okuddayo ku Friday ejja nga buli kimu kiweedde alina ne tiketi. Ne baleeta replacement ye muwala Munnayuganda. Omunnayuganda yabadde ku mirimu gye ng'alina by'akola. Omufiripino n'ava eri ne juice n'amugamba nkuleetedde juice. Naawe okiraba bulabi mukozi munno waba akuwadde kirimu obuzibu. Wayiseewo bbanga ki ng'Omunnayuganda embeera tetabuka. N'agamba bakama be nga seewulira bulungi. Ne bamuwaawo panado naawe nga w'obimanyi eby'ekiyumba. Ndowooza Abawarabu bagenze okwetegereza ng'omwana obulamu bugenda kwe kumuddusa mu ddwaliro. N'abagamba butwa she was poisoned. Amubuuza walidde biki? N'abagamba n'abadde bulungi nga sinnanywa juice mukozi munnange gwe yaleese. Ho! Bagenda okomawo ewaka ng'Omufiripino gy'ali nga yaweese dda. Naye bannaaye. Mwe wano waliwo omusajja muganda wa baba namusanga alina 46 years kati aweza 48. Nali simumanyiriza nga kondowooza. Kati we nali nakatuuka yalwala ebigere encanca manyi balina encanca kati encanca yazimba negejja nemala neyabika nekimuluma okumala nga wiiki namba nga tafuna bujjanjabi bwonna kati neŋŋamba kintu kyangu nnyo okitegeera nga omanyi waffe wetuba tukula bintu bingi tulwala amabwa so nemufumbira nenfumba amazzi nenteekamu omunnyo nenyambala gloves nemunyiga nenkijanjaba nekiwona. Kakati nali nakajja ebiseera kati ebbanga oluvannyuma lw'okuyita abaneyisizaako nga bwe baneyisizaako enkolegana eyo tekyaliwo ekigere mulowooza tekyazzeemu yafunye ekyaca yalwadde omukyakya gwalwadde ne guyabika kati ali awo apooca awenyegera naye ekiri okunsesa lwaki nzize n'obbagamba omusajja ono waliwo wemulengera ng'ali gye tutamulabira oba nga tannaba kutegeera nti waliwo amulaba abeera atambula bulungi oba kitegeera naye bw'atuuka we bamulabira oba mukadde oba muganda we atambula awenyera n'aluma n'amannyo bw'atuuka ku nze baganda bange ateekamu n'akasindaka naye fenange buli we mulaba ng'akikola nze mutunuulira nenseka ate nenjogera nti ojja kiwulira bulikanako ndooza yakitegedde n'okitegeera ekigambo ekyo nti ojja kiwulira kuba nkyogeza lugumugumu nga nze nampulira nkyewulira nga mpulira njagala wabeewa ngamba nti muyamba omukole nga bwe wamukola luli naye nabo bagezi tewali n'omuyanyeze njagala kimulwa njagala kivulume ate nga kiraba sikyawona kati kuba kyatandise n'okuleeta olunankananka mulumanyi lwesigenda bagamba banaye kimuluma naye ate ekyokuwenyera nalabye yeegoza kuba walaba abali abantu nga ateekamu n'ebisoko bw'aba ali yeka atambula bulungi kale awenyeramu kati naye bannange abantu bano baagala attention kati gwe atalabye katambi ako enkimanyi naawe weebuuza muli
omuwala ono kituufu yatta mukama we kana akatambi sikadda oba kadda ffe tetugenda tunula oba kadda oba sikadda twagala tuyige ku ki ekiri mu katambi nze nsiiba mbagamba enti nno bw'obeeranga mu nnyumba mukama wo n'agezaako okukolako ebyo ebintu ekyo ekintu tekikkirizibwa kwatirawo essimu yo kuba essimu ya ofiisi yo ya agency temukubira agency za Uganda tesobola bayamba kubanga immediately bw'oba otuuse mu mawanga gano gwezza okukolera agency yakuleeta ate kuyinaako buvunaanyizibwa ne bw'ofuna ekizibu n'ogitegeeza teyina weegenda kutandikira nayo eyina kusaba busabi ate agency eno ebeere nga egiyamba kati woba okubidde agency eno ey'omunsi mwoli eyaddala bo bayina direct contact ne mukama wo owaddala akukozesa baba basobola okuyambirawo mu bunambiro bwe kiba kiganye osobola okukubira poliisi right awo beno bajje ne bakunona omusango ogwo ne mubeeranga mugutuulamu wano we tubasabira ne tubagamba mwegendereza nnyo okukozesa obusungu osobola okufuna ebuzibu wabula nga ate mmwe abakola mu nnyumba ne bakozi bannammwe naddala obufiripayini obu-indonesia obuyindi obusirilanka obuntu obwo buntu bukyamu nnyo bw'oba okola nabo nga bukuyisa bulungi mukama yeebazibwe mukama mulungi naye bw'oba tebukuyisa bulungi bugende empola nze nali mpulozezaako bwangobya ne ku mulimu bangobya ne ku mulimu nze ng'omulimu nkyagwagala kyokka tukola omulimu gwanjawulo nze ndi naasi bo bakozi bawaka bajja kukomba bokisi ne bangobya ku mulimu navaayo nga n'okusiibula sisiibudde kubaffe omulimu ogwaffe gwe tukola teguliko okusaba woba ogukoye kwata bbaaga yo fuluma geeti kwata takisi ddayo ku kitongole ekyakusindika oreportinge obagambe nti munnange kino bwe kiti kinemeseza okukola bakuleke obeerawo nga obeereyo ku kitongole nga we bakukolako investigations bamanye ki ekyakuviiriddeko okuva ku mulimu tetulinga mmwe bamanye ki ekyakuviiriddeko okuva ku mulimu omusango we gusinga mukama wo nga bamusazaamu ne waalidda ng'ayagala omukozi okumukolera bajja kuba tebamuwa yenze shira adita katumanye endowooza yo ku katambi nga kano kenkoze embaagala nnyo ayagala okukubirako ku Instagram kwendina bategeezezza dda see you in my next video.